inna diina inda Allahi al-Islam. Eddiini emanyiddwa mu maaso ga Allah busiraamu. Era omuntu singa atuuka mu maaso ga Allah nga alina ekitali busiraamu tekigenda kukkirizibwa. N'olw'ensonga eyo eddiini eno kyengera Allah kyeyatuwa. Mu byengera ebisinga okuba eby'amaanyi Allah byatuwa kyoteekeddwa okumwebaza busiraamu, kubanga abantu bangi bwe balemye okutegeera. Singa ne babalema okutegeera ne bakomaawo ne basigala nga babula essente ababutegeera babutambuze, naye babukwatira ensaalwa ne babubwalana ne babulwanyisa. Obusiraamu bulwanyisiddwa mu mbeera ez'enjawulo, era bw'obanga obulina obusiraamu bwo tosuubira kubeera nti akaseera n'akamu atabulina ajja kulaba nti kyengera, abalala babulabanga bulabe. Kyova olaba nti okuva ku mirembe egyayita egy'edda bugenda bulwanyisibwa. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwalwanyisibwa, n'abaatusookawo abaasooka okubeera nga bawangaalira mu ddiini eno buze bulwanyisibwa, naye amakubo agabulwanyisa ge gakyuka. Kaakati abasajja abalabe b'obusiraamu bwe bamala okuzuula nti omusiraamu takyasobola kulwanyisibwa na bigambo, takyasobola kulwanyisibwa na bitala, tasobola mulwanyisa na mmundu, olw'empisa z'obusiraamu, olw'enkola y'obusiraamu, ne bataleeta obukodyo obulala bulwanyisa. Kakati ekiriwo ku ssaawa eno era nga twakisomako emabega eyo, al-ghazwul fikiri, kwe kubeera nga obusiraamu bulwanyisibwa nga tuyita mu kulwanyisa bwongo, obwongo bw'abasiraamu. Omuntu omulekere erinnya lye, omulekere enkola ye, omulekere amannya ge, omulekere eddiini gyali mu busiraamu, naye omulwanyise ku nkola. Kati obeere nga obusiraamu buno obujja mu mutima, abantu babeere nga bennyini na bennyini batandika okububuusabuusa obusiraamu obwo. Hatha huwa al-ghazwul fikiri, kwe kulwanyisa endowooza y'abasiraamu. Abalabe b'obusiraamu gye baalangako olutalo, awo we baalanga olutalo awo, era we wali obuzibu. Era taba Allah subhanahu wa ta'ala kweyimirira kuuma ddiini eno nga bwe yagamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ow'ekitiibwa ye nannyini kuuma ddiini eno, ye yagissa nassa ne Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, era mwennyini yanoonya amakubo aganaagikuuma. Allah tumwebaza nnyo okutukuumira eddiini yaffe ey'obusiraamu, makubo gonna gagikuumiramu. Otherwise abantu obusiraamu babulwanyisizza, obusiraamu bulwanyisibwa nga n'agamu ku makubo agalwanyisizza obusiraamu buno kwe kubeera nga omuntu batuteekamu zara atashkik fi hatha ddiini, bagezaako nnyo okulaba nga emyoyo gy'abantu bagiteekamu okubuusabuusa mu ddiini mu nkola y'obusiraamu. Nosanga nga omuntu obusiraamu babusomesa naye n'agamba naye nze obusiraamu buno nze sirowooza nga bwaba wa Katonda, kulw'okubanga bukola kino. Kati babusibako eky'obutujju, omuntu n'agamba nti obusiraamu bwe bulina obutujju, so nga obusiraamu kirala n'obutujju kirala. Obutujju busobola okukolebwa omuntu nga si musiraamu, obutujju busobola okukolebwa omuntu nga musiraamu, naye tekitegeeza nti obusiraamu bwe bwasomesa obutujju. Kati atashkiiki eyo, okubuusabuusa ke bateeka mu bantu baffe abaana b'obusiraamu, omuntu n'abeera awo nga yali egombye okuyingira eddiini, naye omuntu agibuusabuusaamu n'agamba nti naye eddiini eno naalibadde njiyingira, naye lwaki yesomesa abantu obutemu? Lwaki yesomesa abantu okukola bwe bati? Lwaki yesomesa okunyigiriza? Begamba abalabe b'obusiraamu babireeta nga balabanga obusiraamu buli kye baleeta kunyigiriza. Omukyala okubeera nga yeebikirira kunyigiriza, omusajja okubeera nga aswala eswala 5 kunyigiriza, omuntu buli kimu ekijja nga kya busiraamu bakireeta mu mbeera yakulaba nga kirina engeri gye kinyigirizaamu omuntu nekimalako eddembe lye. Kati oli naleeta ekifaananyi kya obukristaayo n'akireetera mu mbeera ey'okubeera nga kyawa omuntu eddembe, so nga obusiraamu bwatunuulira omuntu ne bumuteekako olukomera ku ebyo ebintu bye bwalaba nti singa asukka wano bigenda obulamu tebujja muwoomera. Singa kino akikola ng'akikola nga bw'ayagala,
bugenda kubeerawo obuzibu, tebajja kufuna mirembe. Kyebwakugiranga nti omuntu takkirizibwa kunywa mwenge, omuntu takkirizibwa kwambala natambule nga bwayagala nga mukyala, lwakubanga obusiraamu bwamanya nti kyekiddako singa omukyala oyo ayambala nga bwayagala, kyekiddako singa omuntu banywa omwenge amagezi ne gabula. Ebyo ebintu byonna byetaaga okubeera nga bitegeerekeka, abantu babitegeere. Naye al-ghazwul fikiri, abantu baleese embeera ey'okulwanyisa eddiini y'obusiraamu nga bayita mu kulwanyisa obwongo bw'abantu. As-sukhriya, okujeregerera lilmuslimina wal istihza bihim, okujeregerera abasiraamu nga abasiraamu bye bakola bijeregwa. Omukyala kati bw'ayambala mu nyambala y'obusiraamu nassaako sitira, balina amannya ge bamutuuma. Abalala bakatuuma kakokolo, abalala balina amannya mangi ge batuuma omuntu singa aba ayambadde mu nyambala bwetyo. Era bamujerega, omuntu tafuna mirembe. Omukyala agenda okutambula mu katale oba mu kkubo okutuuka gy'alaga, kwegamba nga muhaana, abeera anyoomolwa, abantu bamulabanga ekitali kya mugaso. Embeera eyo nebeera nga yatuleetera obuzibu. Sukhriya abantu ne badduka okwekwata ku busiraamu. Omuntu atya okubeera nga yeekwata ku busiraamu. Kiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yagamba nti sayaati ala naasi zaman, omulembe gujja kujja eri abantu mu mirembe egina egy'enkomerero egisembayo, nga almasiku ala diinihi, omuntu eyeekutte ku busiraamu bwe, kalmasiku ala aljamra, abanga akutte eryanda mu ngalo, tosobola dikwata likwokya n'olita. N'olwekyo abantu bangi batidde obusiraamu olw'okuba nti alaba bumwokya. So nga ate obusiraamu obwo Allah bwe yasomesa bwe butuwa emirembe, naye abantu abasinga obungi babulabanga ekyokujeregera. Kati okujerega kuno al-istihza wa sukhriya, okujeregerera ebintu by'obusiraamu n'okujerega abasiraamu bennyini okubajeeja, kikoze kinene nnyo mu kulwanyisa eddiini y'obusiraamu. Kati omuntu n'abeera mu bwongo bwe nti sisobola kwambala nze hijab, sisobola kwambala nze nikaabu, olw'okubanga bakayita kakokolo, bakayita balabanga abatujju, biki byatambuza ebyo byakweka, embeera nebeera nga yakujeregera nereeta obuzibu. Amakubo amalala ge bayitamu tashwihi taalimu lisiraamu. Abalabe b'obusiraamu bakoze kinene nnyo mu kwonoona enjigiriza y'obusiraamu. Olwaleero omuntu abuuza ebibuuzo bingi ebibuuzibwa, amasomero g'obusiraamu weegali, naye omuntu abuuza kati gw'osoma ki? Omuntu okusoma okutegeera Katonda wo nga Allah kye yagamba tusookereko, fa'alamu annahu la ilaha illa Allah, kyoba otegeera nti kyoba osookerako okumanya kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omuntu ekyo kyasooka okujerega. Osoma ddiini, osomera nti nsomera Bugembe, nsomera ku Biraali ebwayise, nsomera ku Madiina Katereke, nsomera ku Shuhada Embarara. Ebyo byonna omuntu bamubuuza ebibuuzo bingi. Abaana balina obuzibu okwansalinga ebibuuzo ebyo. Kati eyo osomayo ki? Ogenda kukola ki nga omaze okusoma? Lwaki osoma ebitalina mugaso? Abantu babirabanga ebitalina mugaso. Tashwihi eyo yavaawa nti abalabe b'obusiraamu ekyo bwe bakidizayininga, okubeera nti balaga omuntu asomye eddiini nga talina kyasomye, talina mugaso, tebigenda kugasa nsi. Bo balaba nga ebasomeseza bebigasa ensi, ne batasobola kwawula wakati wa byanfuna n'okutegeera. Ensi Allah abanga yagadde okuwa riziki n'okuwa emaali, asobola ogikuwa kobeere nga osomye eddiini, oba osomye engineering, oba osomye obusawo, kyonna kyoba osomye. Ate ne bw'obisoma naye nga Allah tasazeewo okuwa sente, emaali yatakuwa. Kiva olaba nti si nti abaasoma ennyo balina emaali. Emaali tujawule ku kusoma, okusoma kirala nnyo n'emaali ndala. N'olwekyo omuntu kyateekeddwa okusookerako okusoma abasiraamu baleme kubalimba, omuntu ategeere Katonda we, omuntu ategeere eddiini ye, bw'agenda okubeera ow'omugaso. Singa naayongerako okusoma bino ebirala, n'asoma obusawo, n'asoma obwanginiya, naye ng'ategedde eddiini ye, agenda kubeera musajja w'amaanyi oba mukyala w'amaanyi, era bw'agenda okubeera ow'omugaso. N'olwekyo abalabe b'obusiraamu tubeetegereze. Kaakati bajjidde ddala okukwatira ddala ku manahigi al-islamiya, manahigi zennyini siibasi z'obusiraamu. Kuba tutandise okukyaza abantu, delegation ez'enjawulo nga zijja mu ggwanga wano eryaffe, nga bajja okulaba nti baagala okutula n'abasiraamu
okutereeza silibasi y'obusiraamu. Ebigendera by'abantu bano ebisinga obungi byagala kujja mu silibasi z'abasiraamu ebyo balaba nga byongera eddiini y'abantu okubeera nga nywevu, okubeera nga y'amaanyi. Bakikoze mu mawanga mangi. N'olw'ensonga eyo abantu tulina okitegeera abalabe b'obusiraamu gye bali waayo bakutte nti wazibu nnyo okukwata ku bwongo bw'omuntu okubanga bwe bakyusa. Kati abavubuka mubalaba ssaawa eno, omuvubuka takyasobola kukoppa kintu nga kijja kuseeka, wabula baserebu b'ekibuga, baserebu b'eggwanga. Kati omuntu kwe bakoppa kye banaakola, omuntu n'osanga nga enviiri aziranga lwakubanga azijje ku gwalabanga yo gwalina okugoberera. Tebakyasobola kubeera nga bagoberera ebintu ebibayamba okubeera nga balina obulamu obulungi, wabula okugoberera ebyo ebiva mu abo bebalaba kati be bali ku mulembe, be batambuza ensi, embeera n'ebeera nga eyonooneka. Abantu enviiri ne zirangibwa, abantu ne beekyusa kalaazi zaabwe, omusajja n'afaanana nga mukyala, omukyala n'afaanana nga musajja, naye lwa mbeera ya kubeera nga obwongo bwabwe olwedde babukyusa ne babeera nga kino obusiraamu kye basomesa bakivaako ne badda ku kirala. Njagala okwagala okubagamba nti embeera eyo bwe tunaaba nga tetujejjeemu ojja kulaba nga obusiraamu bugwerewo ddala. Abasiraamu tutegeere olutalo kati wawe luli. Bw'ozaala omwana wo ng'akyali muto, muteekemu alqiyam wal mabadi al islamiya, muteekemu values ne principles z'obusiraamu nga tannagwa mu mikono mikyamu. Eno ensi eyonoonese. Ate mukimanyi bulungi nti kati abasajja abo bakutte ebintu ebisinga okutuuka eri abantu. Kati nga media ebiri ku social media mbiraba. Kati abaana ebisinga obungi ke babikoppa, ke baagala batambulize obulamu. N'olwekyo twerwaneko, abalina social media nga mulinayo contributions mukola, mubeere nga muteekayo ebinaagasa abantu. Otherwise ensi egenda kutonoonekako, eddiini egenda kufa mu baana baffe babeere nga tebalina ddiini mu mitima gyabwe. Beebaziza okumpuliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.